Obumpimpi amawulire galina omugaso. Galina omugaso sekawulwa. Webale nnyo. Number 1, nkugambye nti wetukola amawulire gano abantu bakungaana. Buli we bakungaana strengthening the bond of brotherhood and sisterhood okubeera awamu. You understand? Abantu bano buli we bakungaana ne babeera awamu kyekiri mu Quran Allah gyatugamba nti innamal mu'minuna ikhwa. You understand? Nti abakkiriza baluganda. Knowledge of brotherhood of Islam bubeera bunywevu due to brotherhood. That's number 1. Number 2, edda abantu basiramukiranga nnyo mu mawuledi oba ojjukira ne bajjajja batugamba. It's one of propagation because we banajja omuntu n'awuliriza nti Nabi Muhammad yayita siba face yali muntu atavuma bantu ng'abalala bavuma mawuledi we bakozeseza ennimi enkambwe. We banaategeera nabbi waabwe bajja kola comparison nga wogambye bajja kugeraageranya ani omutuufu. Ekyokusatu amawuledi gano n'okugajjamu obujja brother Rashid kyenkugambye nti buli lw'oyogera ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wakingamba nti sallallahu alayhi wa alihi wa sallama emirembe gibeere ku ye ne ku bantu be Ahlulbayt. Katonda be yafuula okwagala okugoberera nga kikyateeka mu Suratu Shura 2:3 era n'abatukuza mu Suratu Ahzab aya 3:3. Nolwekyo buli we tubeera mu mawuledi gano tufuna ekisa kya Allah because Nabi kisa. Wama arsalnaka illa rahmata lil alamin. Suratu Anbiya aya 17. Teyatuma Nabi Muhammad okujjako nga abeera kisa. Nolwekyo mufuna ekisa kya Nabi. Mukifuna mutya nga abasabira wa Allah. Nga abasabira wa Allah. If to believing at just mubiri gwe gukola ki gwe gufa naye soul esigala into existence. Eyo Quranic chapter 3 verse number 169 to 170. Nti abantu abafiiridde mu kkubo lya Allah basigala bawulira buli kimu. Nolwekyo ne Nabbi atusabira nga we tulaba we yasabiranga n'abatali we yasabiranga aboononefu mu Suratu Munafiqun aya 5 ne y'omukaaga. Ekyokuna ekirungi ekiri mu mawuledi brother Rashid bano abayimira ne basomesa bannaabwe yeri aya gye nkugambye mu Suratu Tawbah 7:1 Katonda atusaasira buli mukungana ne mwesomesa wana osomesa muno nti muve ku kino ne mwejjukiza okubeera abantu b'empisa n'okusalana buli kimu. Kuba the end of the verse agambye atya nti be bantu Katonda basaasira wakusaasira n'akuwaaki ofuna bulungi. Aya nyengi kati nga mu Suratu Nuh aya 10:12 atonyesa enkuba olw'okubeera wano nga mwesomeseza ne mujjukira ne ku Nabi kuba kisa asamukungana webale nnyo wadde si kukungana obeere wuwo n'ojjukira Nabi oba mu mawuledi wonna there is no problem. N'abawa abaana na buli kimu era n'abawanejjana obulamu obulungi ku nsi kuno ne ku akhira n'abeera nga n'ebyenfuna byammwe Katonda abiteekamu emikisa because bino bye muli mu kwogera aya za Quran ezikwata ku Nabi Muhammad era ne mwogera ne ku Nabi ng'okumwagala teeka ate nga kisa nga we tulabye. Ekyandibadde ng'ekisembe brother Rashid buli we mubeerawo ne musaalira ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Okusaalira okutuufu okwa Nabi Muhammad kwe okumusaalira ye okumusabira ebirungi n'abantu be nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad emirembe gibeere ku bantu be because Katonda yafuula okubwagala abantu be n'okubagoberera nga kyateeka mu Suratu Shura 2:3. Buli we mukikola ekyo hadisi egamba nti Nabi Muhammad yennyini yagamba nti kullu du'a'u mahjub hatta yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Buli dua kano tajikiriza okujjako nga musaalidde ku Nabi ne ku bantu be. Nokyo baganda fabeera mawulidi basaalira ku Nabi ne ku bantu be Katonda nakkiriza dua zaabwe. Ebimu ku birungi ebiri mu mawulidi. Ebigambo ebyo